kale tunayogera tutya Romans chapter 6 verse 1 tunyikirenga okukola ekibi ekisa kyeyongerenga osimateeka esikoti egambye eteyo Romans 6 What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Mwana mateeka ndozo omulira nkuwe yawadala wayogerera n'owulira nga amateeka gavuddeyo bulungi Romans 8:31 and 32 8:31 and 32 egambye bwet What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amateeka ogawulira avunula teeka somo olwasatu mu ebbiri He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Reasoning capacity. Kyerwa tugamba nti gwe visa bagifuna dda ne ticket bagisasula ne accommodation yaggwa kati oli mu kwemulugunya kubanga toyina pocket money. Tolina pocket money. Sijja twatandikidde. Oli mu kwemulugunya kubanga toyina pocket money. Kati wulira ekibuuzo omuntu kyateekeddwa okwebuuza. Ataagaana mwana we okufa naye n'amuwayo okulwaffe ffenna talituwa ebintu byonna ate kubwere kuba n'omwana titwamugula owulidde omusajja oyo naye ne reasoning capacity eyo yonna n'obukugu bwonna bwe yali alina teyabikozesa kwegulumiza omutume Pawulo era teri kinyuma ng'ekyo omutume Pawulo singa bamuyita akalinali Pawulo singa situbisoma singa ayina ebitiibwa ebyensi byebeeyagala gy'okoma okwambala ebitiibwa gy'okoma okwesenda okuva ku kisibo gy'okoma okwambala ebitiibwa n'ebigoye byako gy'okoma okwesenda okuva ku mulimu era nze nzikiriza ddala nze and that's me nti ebitiibwa ebyo n'ebigoye sitaani yabyambaza abantu kyowalaba ensi yeyongera okwetuga naye nga abandi badde ne calling bali mu bintu birala nnyo gwe bayita asumba omusajja yeetuze ate yasuumusibwa kati bishop wa diocese singa abadde musumba yandibadde agenda n'amulaba anti era omusumba abeera n'endigazi kakati ani akugoba mu kisibo bakutegeeze nti oli saabalaalo waliwo ali waggulu waffe buli kitiibwa kye tuyayaanira kikye kristo toteekeddwa kwereveetinga bulamu bwo mu ngeri nkyamu kati abantu bazikirira naye nga omusaayi gwabwe gugenda kubalibwa ku bantu abo bonna abagenze beewa ebitiibwa ne bibaviirako meeting ezitali zimu ebinaabatambuzanga amawanga neweekanga nga eyali pasita era yatandika ekkanisa tava ku nnyonyi baayise bishop bamuyise agenda okudda nga mu kanisa abantu beetuga abantu bafa